Babo, lebayo. Abato mulabe. Mulabe abato. Mukalabye. Tambula bulungi nnyo family day out nga musumba yatugamba nga 26 December era embeera nga bw'ogiraba abazadde n'abaana banyumirwa basanyuka face painting bouncing castles akyali ewaka simanyi kyoliko jangu Kananiland onyumirwe osanyuke ne Mukama akuwa omukisa neserekayo kubajjukiza ku Sunday Vision Night jangu ekyabuli ekyokwolesebwa kubalinze musumba balinze naye kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu bakwesuuta naye olwaliro naye nyamba mujaba yakyuseemu si yo ya bulijjo family day out tusanyuke bino si byakutamiira si bya muleete abaana n'abaneiba baleete tuzanne tunyumirwe Mukama atuwa omukisa mu linnya la Yesu Kristo. Through the day, calling on your knees, picking up some hope tonight. You try to stand up, but you do it easy. Picking up some hope tonight. You try to stand up, but you throw your hands up. I do all the right strength to fight. Cause you've seen too many sunsets, too many days, ending in the darkest night. But on your own, you never know, you never know. Oh,
n'abasasula mugende ate n'abasasula genda. Namanya gende amanya gange nze mukadde Dennis Kasi nebaza musumba bujengo ne mukyala we ekintu kye baplaningidde abaana batuseeko obungi ebyesulo abaana banyumiddwa kale tuvuddeyo gye twabeeranga ate kati tukisuka bususi ekintu kino singa bakirowooza dda singa abaana baffe ekisuse naye era nebaza Mukama kubanga kino kye tuliko kiyitirivu singa buli mwaka kibeeranga wekiti nekikoze bubi kubeera nga tunatandika kuzimba abaana bano kino kintu bagala kitubanjanga naye tulina space naye tusaba Mukama era twongere ettaka ba neighbors Mukama bakwateko Mukama atugabire tuwesere tubagule abaana babeere nga basanyuka kubanga kino kyendaba omwana asusa obungi yebale musumba kubeera nga yateseza bulungi Mukama namungana obulungi. Okay, abantu bayite mu Vision Night. Vision Night oba abantu banaabeera luddawa oba abantu wanaatumala twayikidde na kisaawe kyaffe Mukama kyeyatuwa omuntu agenda kubeera munju wano okusukka nga watabeerangawo kuba katulaba abaana bukabuka bajjuzaawo naye olwo abantu abakulu bwe banaabazze nga sakumulumi kinaabeera kitya. Twebaza Mukama kubanga tukoze bulungi atuwadde olunaku olulungi abaana basanyufu. Amin. Nedda bambami endo bamawulire amanya gange Sekajja Patrick kolera wakuna muwona lubuuza erikola ssente baliyita machete abasinga libamanyi ekirowoozo nakireetanga ndabye abantu baba beetaaga ku bintu ebyokye bakuwa ebyabuddo so nga bandyetaaze ku kintu ekyenjawulo so okusinziira sekita wenjimazeemu ebbanga eddene ekintu kyenkola kya bumanyirivu era abakiriddeko abakitezeeko bonna batendereza butendereza era bo bayisemu omukuumu eyakakifunako agamba tebale tebanakifunako walala wonna so nebaza kupasita omukisa obwampadde nebaza nnyo nnyo ate Mukama mutonere omukisa ekitundu
kyakoze simanyi buyinza kigamba nzaani okukumikisungu okukolera ku ttaka lyaffe mutuufu nga teri amumanyi tamumanyi naye bwobutasosola n'okugamba nti ani yaani mwana wa gundi neebaza nnyo omukisungu. Kati oyota ki omuntu mubuulire mulina kinaki? Enawo enkoko enjokye, ennyama y'embuzi, enawo soseji enjokye, kubeerako amatooke, kasaladi kabeerako, akeekazi tukubagirira bulungi oweewaka n'omutwalirako, abawano ku suwaani weebuli, bakingijje kubeera paketi yonna, buli kimu kikambwe nnyo. Kati tweyanziza. Sorry, but I am